kiri haramu kiri bid'a kwaniriza omugenyi mu mbeera bwetyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ezimu ku mpisa z'obusiraamu nabbi zeyatukwiriza nazo ikramu daif, ogulumiza omugenyi. Kigambo kikulu nnyo. Natugamba sallallahu alayhi wa sallama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Obokiza Allah n'olunaku lw'enkomerero oteekeddwa okugulumiza omugenyi. Ate nenneeyisa bwetyo abaana nga bagenda okuyimba n'okukuba ettaali yaliwoko nga nabbi waali sallallahu alayhi wa sallama n'atagigaana. Naye abato so si abaana abakyala abakulu, so si abasajja abakulu, bwe baba nga baana bato ne bakikola mu nkola ey'obusiraamu tewali buzibu. Obuzibu kwe kuyita abasajja abakulu oba abakyala bakulu. Ate ekyo tekikkirizibwa kubanga abakyala bakulu ate baba bagenda kufuuka fitina eri abasajja, bagenda kufuuka bajja kubeegomba oluusi mumalirize nga mugenze mu byobuseegu. Ne bwe kiba nga bato, abaana bato buli amutunula kutambulira mu bwetaavu. Bwe kaba nga kawala kato abasajja bakendera mu bwetaavu, bwe kaba kalenzi kato n'abakyala tebakendera mu bwetaavu. Naye buli oteeka omukulu awo wabeera mwami abakyala bamulira mu bwetaavu, wabeera mukyala ate obyonoonera ddala. Naam. Imam, nkyali muto, nkyasoma, nfunya njogereza naye tetunnagenda mu bazadde kuba twagala tugendeyo nga mmaliriza okusoma. Okwogereza okwo kulamula kutya? Tubeera tukola zina mukugjeewo, okwogereza mukugjeewo. Wekenyini ogeyo kyali muto, ekyo kimu. Ekyokubiri, buli woga nti munagenda mu bazadde tekuba kwogereza. Buli wogamba temunakutuuka kgenda mu bazadde tekuba kwogereza. Ekyokusatu, shayitaani ejja bategula, ejja balimbalimba, mutambule mwezi gumu ebiri, ogwokusatu ogwokuna mujja kugwa mu nsobi. Kati akubeera ku safe side byonna bisazeemu, oba si kyo mugende mbakulu. Niye okubeera awo gwe mwaka gumu mwogereza, myaka ebiri mwogereza, esatu mwogereza. Okwogereza kitegeeza kukola programu zibagusa ku bufumbo. Ate munaguka mutya ku bufumbo nga muganyogera mu bazadde. Tewaliyo kwogereza kwonna nga tekuli mu bazadde, kubanga okwogereza kitegeeza teekateeka, introduction, preparation ezibatuuza ku nika. Kati munagituukako mutya? Kale kati mukoze okwogereza kweko mubadde ebbali ne mukukola ne kutambula myaka ebiri esatu, mugenze ekipulezidenti bakigobye myaka esatu gyonna gifudde. Kasita okwogereza tekubamu bazadde ati tugenda tuke tubeere nebbali, mugende noonyayo muyaye munno. Oyaba muyaye mugambe noonyayo muyaye munno, nzibe sibiyingiramu, bya shayitaani tebina nagye biraga. Mujja kumala emyaka esatu nga mwogereza, mugende bazadde bagaane. Olwo mubadde kuki emyaka egyo gyonna? Naam. Nina amayumba g'abapangisa naye bavudde mu nju yange nga tebansasudde ne balekamu ebintu ebyo mbitwala, era bwe mba mbitutte nfuna omusango. Ofuna omusango. Oba wakubitwala bitwale mu mateeka. Gatya biyinza okubanga ebintu bisinga ssente z'obabanja, kiba kitegeeza jjamu ebyenkana ssente. Biyinza okuba nga bisinga ssente, obanja mitwalo 3 basemu bya miliyoni, kati obuva buli azamanyi. Manya nti ebintu bino, eno firiji ya ssente mmeka, kino kya mmeka, kino ti bwe bagattagattaga nti firiji yokka ya 3 ate obubanja 3, emmali nda gibaddize otwaleko yokka gy'obabanja. Ate nabeera mu kuteesa, so sibazo kimu ebintu, nze firiji nagitwala nali mbabanja munviire. Muteese
mukanye nti wentwala firiigi eno asatu gange nga bagaweddeyo, so si kutwala byonna emaali yo gyolyazaamanye obanja emitwalo 3 ote ebintu bya miliyoni 2. eyo dhulum. ya ayuha alladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatili, abange abakkiriza temulya maali yabannammwe wakati awo mu lugezigezi, tetenkanya butetenkanyi n'ogattagatta gwe n'olya. sente zibanja sizezo tutemu nyingi, nolwokuba munze landiroodi tombuulira ebyo sente zange mbabanja sente, abamu agattako n'obusango obulala. kati nasanze n'ennyumba mwagyonoona, nyumba abaana bagyondekako ku bisenge, ebiyigo mwabyonoona. kati bwe tuba tugenda kubeeramu n'abaana badde osuubira ki? eneesigala nga mpya? osobola okubeera n'abaana bato ennyumba neesigala nga mpya? hatula nemba temulina bato nga muli bakulu mwekka, era erina okuddugala ebisenge. kasitopangisa ennyumba ebyo bino bisuubira naye mbu mbadde manja 3 naye bwengattagattako ne damages, bwengatta damages ezo zonna kati genda 7,000 bwobulyazaamaanya. hatta kisooka nobasonyiwa nogamba nti nesente ezibasonyiye n'ebintu byamwe mubitwale, okuba ku safe side. mu ddiini ofubanga nnyo okulaba nga tulyazaamaanya. wakiri bo balyazaamanye ggwe, lwananga nnyo okulaba nga tobanjibwa ssente ya muntu wadde negi, kubanga ku yawmul qiyama omuntu omusasula singi 10 olwa Uganda, ojja kulaba byebasse n'ebibyo ebirungi byo, weebuuze nti olwo lwe 10 luli olukumi bwe luti nti lwerwo nga basinye essola za myaka nga 3. basine essola za myaka nga emeka? aga nti olwo 10 lwadda kubanja. ogende nti wallahi singa nnamanya nandibadde ndimuwera ku duniya, kubanga 10 lugula chapati mu duniya, naye eri lugenda kuba luzibu nnyo duzza. wakiri mugambe nti jamu ebintu byonna esente byonna nze munviire sikyayagala, okusinga okwezaalira akalimu obuwuka ku yawmul qiyama. lumu twali e Makka eyo, emisala guno mugumanyi obutono, emisala gyaffe gyetusalyako emitono egy'omuntu omu, ng'omulenzi mu Afghanistan atunda emisala singi liyale 10 ze singi 10 katugambe, ne wajja abantu bagala gula emisala 10, kaloko bagula mingi n'asalako naga ngenda baguza 9 kati wano wali embaga nga tebamanyi ziba sente meka. Ganti emisala 10 ku singi 9 ziba meka? bwe zibeera 10 bonna bali tebasoma nga kona tekuli amanyi kubala, atunda tamanyi kubala nebaguza. kati ye yali atunda yali amanye eddiini, naga mukwatereze mukutte mumpe mugende. kumbe singa basigala nga yababanja ku kiyama yaba ayitawo, kati ono nga twanguyiriza. naye nga bwe kiba nga emisala 10 ku singi 9 ziba sente mmeka? ziba singi 9, naye nga bonna teri akisuubira, nga bonna zibalemye okugatta. yono nabasalira amagezi tinze ogenda okutunka n'abasajja bano ku kiyama bamanje sente zaabwe, kanfiire wano ku duniya zimwagala mu mutwale emisalo gyammwe 10. naye ne bageziwa negaa nti mu Makka muno mwe tuba tubbira abantu, kati mba mpitawo negaa nti tumaziwa nedakika nga 3, omuvubuka ono atuguza emisalo 9 emisalo 10 kusingi 9 ogaa nti era ziba 9 nti oda tuli wano nga tumenyeka. naye kyenyagadde mukiriwa ye yali akkiriza bamubbe nga yaganye okubabba. mumpezi mulya ze musiimi ofubanga okulaba kwatagana n'okulyazaamanya, wakiri yakole ki? akulyazaamanya, naye nga gwe tomulyazaamanyizza, kubanga adh-dhulumu dhulumaat yawma al-qiyama. obulyazaamanya guzikiza ku lunaku lw'enkomerero. adh-dhulumu dhulumaat yawma al-qiyama. ani agala ekizikiza? ne wano mu nsi tufuba okulaba nga tufuna amasanyalaze, muteekewo n'ettaala, ne wano muteekewo ne wali. naye adh-dhulumu obulyazaamanya dhulumaat guzikiza yawma al-qiyama. tunoonya kitangaala. ono yabadde asaba mwanyinaffe Fatuma
nti imam batuleetere Islamic banking wano e Katwe. Naye nga imam tanaba kukiddamu ne Kampala teriiyo. Ate nekyere ono ye mutuufu w'ensonga ezo zennyini zemutegana nange nga ono tanagireeta Kampala temuliza nti nijja kujjayo. Mpozi ekyange ku Islamic banking nagirabako Islamic banking, naye Islamic banking nzibu yakujja mu nsi eringa ffe ezaffe zino, kubanga ensi ezaffe agenda okuwola ayagala kukubba, nonno gwe bawola naye ayagala kubba dduuke. Kati omubbi ku mubbi osobola kufuna kiki? Eri Islamic banking gye nalaba awola atya Allah, talina kyakwagala gwe gwawola, talina kyakwetaaza gwe gwawola, ne gwe bawola atya Allah. Sente zino si zange, nno zikola ki? Wakati awo tewabawo nnyo jjiji ly'amaanyi, leeta ekyapa, leeta gundi, leeta makamusu, nyumba biteeke wano tulabe, tuleme kutudduukako, tewabawo nnyo by'amaanyi. Kati ebyo ngo bireeta wano ebyo. Awola atya Allah, gwe bawola atya Allah, results zigenda kuba nnungi. Ono akuwoza atya Allah ajja kutunulira nga bizinesi yakugolongota nakage nti nkusonyiye, kubanga ne bizinesi yafa. Wano waffe nga nabikugamba n'obukoko bwonna obuli ewaka, obukoko kuba buwamba wakiri, obukoko n'obubaata babuwamba. Kati Sheikh Baguma ajja bannyonnyola ebya Islamic banking, naye ensi nyangu. Ekisooka bwekakutanda n'owamba byemusanze nabyo biba tekyali Islamic. Sente zaffe zitwakola ziruwa, muwambe emmotoka n'ennyumba ye, ate biba tekyali Islamic. Ebifaananyi n'ezaabali kati olwayo kati biri birimu okuba nti wallahi emaali eno basajja bagimpola si yange, no gizaayo kanti Allah nazzangayo mpolampola, nazzangayo mpolampola. Naye wano buli omala kukwata kyakutadduke, awola ayagala kubba ku byolina, ate nawe oyagala kumubbako sente okole ki? Ono yasengukawo ebyanku byabula bla. Salla tusaasire. Essente Allah yazikola nga zeetoolirako programu z'abanadamu nnyingi, kati tezimala gajja mu nsawo yo wano ssebo. Tekedde okuteekamu entuuyo, tezimala gajja okukwata emitwalo egi nti gyange gya halaali teri yammanja giyingire wano kyangu. Temuzigezezaako, temuzirabye. Ate mwe bamaama muno tusaasire nnyo, basajja bano batunka nozikola nazimutuusiza namuwa ebinaga, kati buno mpadde mu kibuno buno bumala buno nabumukasukira, naye nga musajja watu gyabujje. Omusajja oyo nga gyabujje musajja watu amaze kusooka lulimi. Sheikh ava kunambuza eyo, waliyo programs zendabye nga gye bakolamu emirimu, olaba gya mutawaana, obulamu kumpi kubumalawo bumazi, naye abantu bange balina ofuna ekyokulya, nakkiriza obulamu bwe bufune damage. Naye ssebo n'otuuka ewaka kakati omusajja muukira babusente bumpadde buno nemanyi gye mbuje. Waliwo osanga omuvuka avuga booda, enkuba emukubye, ayambadde jaketi, ate amazzi gayita muno ne gayiika, kati n'obuza jaketi ayambadde yaki. Noonya sente z'abantu bange eka, munda mu jaketi mufulumamu mazzi, kati amakulu tayambadde, nga yenna atobye n'olususuku nga lukuno lwayonooneka lwonna, empewo yalwonoona. Noonya sente z'abantu bange eka, ne balyoka tuuka eri ne bamujungulula yenna, temuli makulu. Essente yakolebwa nga okutuukako, nateekamu maanyi, teekamu biseera, teekamu kunyiikira. So sinja kwewola wano awo nziruka embule bannoonya nga tebandaba era temuba baraka. Eriko ebikolima eno. Naam. Bw'obanga owasizza omukazi n'ava ewaka nga tomugobye, gye yagenda n'azaalayo omwana n'agala adde ewaka, muddamu ne muwoowebwa. Akantu kakyasinza okutawanya eduniya. Era bwe mba nsiba ekifaananyi, bwe mba nsiiga ekifaananyi wano, ntera kukozesa akatambala kange. Kakati
kye bayita ekifundikwa ky'obufu nika njala muntunuulire aqdu nika ekifundikwa ky'obufumbo kye kino kasita osiba bwoti ne bakuwoowa oba osibye osibisiza amateeka ga Quran osibisiza amateeka gaki ga Quran tokkirizwa kusumuliza gatali ga Quran tinze nanuba ewe omusajja sikyaddayo okyali musibe nze omukazi yali antawanye ne musula mu muzigo ne ŋŋenda mukyala we wakyali wasibe mpaka nga mugenze mu kusumulula talaka ne musumulula ekifundiko ekyo ne Quran al-Karim kati fe abasinga tusibisa Quran ne tusiba bulungi julizi baliwo mashekhe ne bajja nanka ne tusiba kati ate mutayima okusumulula tugenda bugenzi nosanga omukyala nga yakasiba ebifundiko ayongeza ku bikadde n'ayongeza ku bikadde ng'alina obufumbo busatu bwonna buli valide eri yasiba teyasumulula naddukayo nze wallahi mama siddayo wa musajja kankubuulire aba ali awo nga gwa ku Moze omwana Moze nga tamutandika nga nawaasiba atuke wa Moze nga obwavu obuli eri busufu gaddukayo nga gwa kwa Aluuna kiri haramu oteekeddwa okumala okusumulula ekifundikwa n'amateeka ga Qur'ani ge wasibisa saagago nze siddayo tetuganye tojja kuddayo naye tusooka tusumulula ekifundikwa abaami abamu yayita ddala nembakyala abana yawowa buwoowe nga walekaawo bwawowa walekaawo ali 8 bonna babe anti byonna tabisumululanga nze omukazi yali antawanya ne musula mu nnyumba ne ŋŋenda kasita yakupangisa yanamanya ne renti naye wuwo twalina gye twali esaidi yeyisingiro bakera kuvuga bugali genda kima bakazi baabwe nga nti babisumululanga ate bali babaleka omukyala yenna kasita bakuwoowa manya weesudde mu nyanga weesibye omugwa omukyala omuwo aba yeesiibye ofundako n'omwami kubanga yaswa n'okwowowa okubiri n'abeera nabameka nababiri oba basatu naye omukyala tokkirizibwa kugenda mu bufumbo bulala ng'eniwakyali wasibe tebasumuluza magezi go kasita bakuwoowa bakita aqdu nika ekifundikwa kyaki oba osibye ddamu okole talaq osumulule ekigambo talaq kitegeeza kusumulula nga bugamba nti musulule embuzi egende ekyo taliq sumulula naye abo boolaba balina n'ebifundikwa 8 nze sijogeba musajja kasita njoga nga nvaayo sinze mubalagavu aba yakavaayo ng'afuna omulala aba yakavaayo ng'afuna omulala onoosiba mpaka ddi kyokka ekyewuunyisa ebifundikwa byonna ebisigadde biba invalidi bifu okugjako ekyasooka kubanga tayinza kusiba mirundi 2 y'omukyala wanasobola obisiba naye mu sharia biba bifu kubanga takkirizwa kufumbirwa baami 2 tetuganye wavaayo naye sooka osala amagezi otule ne mwami Moze musumulule ekifundikwa oli kugenda ono omupya teyagaana naye bwaganze nanubayo eyo siddayo oyo namumala tetunagaana kumumala ekyo kyoggwa omumala naye sooka osumulule tuli fenna omupiira gw'emmotoka okwo okugenda kuba ine nnatti ze banyoola osobola okugujjako nga tozinyodde balina nnatti ze banyoola nga basibako kati n'okugujjako sooka ozisumulule walina byewayitamu ng'oyingira obufumbo n'obufuluma sooka era obiyitemu ayagala ayite amateeka ga Qur'ani ng'ayingira obufumbo waba afulumayo afulumye nga bw'ayagala eba ekyali ddiini sebo oyo gwasola ku muzigo wuwo nam kakati kano kataddemu naye agenda ate eyo n'azaalayo omwana kati adda ayagala kuddamu bw'ate baddemu obufumbo bagende mu maaso ekisooka eyo gye yagenda yakola bwenzi tafumbirwangayo ekyo kimu ekyokubiri ekyo kyeyakola ekikolwa kiba kyatta ate buno obufumbo kubanga omukyalo omufumbo talina kubeera mu bikolwa bya bwensi mba mulina kuddamu bwopya okumwogereza okusasula mahale ogenda ewaabwe okwegerera kitaawe ayinza omukuma katuloba tunamukuwa gira olindamu awo tali topapa nnyo webakkiriza ne baddamu ne babawoowa naye abakyala mutye Allah tabaraka wataala batabisa ebintu mwana wange eno mufumu bukyaliko ate ayagala kutandika buno
abakyala abamu abeera mu bufumbe ewa Moze n'akoowayo n'atandika okkiriza Abdulkalimu. Bw'alaba Abdulkalimu basiimaganye n'ateekateeka puroguramu edduuka mu bwe nayingire mu buli. Omukyala omufumbo tebamwogereza. Omukyala omufumbo takola puroguramu yakufumbirwa ng'ate ali eno. Abdulkalimu amubuuza, naye toli mufumbo? Nti siri mufumbo. Ani yakuganya? Naliko kemabega eyo n'enzirayo abaana babiri n'envaayo. Kyokka ng'ayogera ebyo kati mufumbo. Bw'alaba ng'onazze mu tageti ng'atankuleeka yeekumamu ogutaaka sajja tandabirira okuva emyaka gyonna gye maze wano 10 simufunangamu kalungi. Abakyala ekigambo ekyo kye boogera bati Allah, myaka 10 omwami simufunangamu kalungi, yajja talina mwana kati alina 3. Ogamba ate tofunanga kalungi nga olina abaana 3. Tewali banno babanoonya. Simufunangamu kalungi alina abaana abo. Wali ekyebbeeyi ku nsi kuno ng'ofuna omwana. Genda ku bebbeeyi abagagga nankani mu bifo ebyebbeeyi banoonya baana wadde naako takalina. Naye mbu omwami simufunangamu kalungi okuva najja wano. Tangulira ngoye. Myaka 10 oyambala ki? Emyaka meka? Kyova laba Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali asoma kutuba ya Idi yaga nti abakyala mutye nnyo Allah muyitirize nnyo okusaddaaka. Fa inna kunna aktharu hatabu jahannama, mugenda okusinga okubeera enku z'omu muliro. Mugenda okusinga okubeera enku zaki? Z'omu muliro. Faqamat an-nisa faqamat al-mar'a, waliwo omukyali yayimirira n'amugamba nti ya Rasulallah, walima, lwaki ffe tugenda okusinga okubeera mu muliro fe abakyala? Jjukira Nabbi yagulambula n'abalaba bagumulengeza nga wajjuddeyo abakyala bangi. Omukyala n'amugamba nti lwaki ffe tugenda okusinga okubeera abangi mu muliro? Naawe ensonga n'abagamba nti kufuraanu neema, abakyala tebasima byengera bye balina. Adda ku mwami wa mulabiridde emyaka 10 simulabangamu kalungi naako. Yajja alina kira nakati alina 8. Mwami tamulabanga wadde akalungi naako. Simufunangamu mirembe. Yajja talina wadde akaana, alina bubbebi awo bwasanyuka nabo, n'azanya ne kano, n'asuna kano ku matama, n'akanywegera. Tamufunangamu kalungi. Ebirungi oyagala kiki? Golodi. Omanyi kye bayita omwana? Nina mukwano gwange nasoma naye ava Makka. Mulamuzi. Allah tiyamuwa baana. Naye yaŋŋamba nti sebakulimba nti mugagga muvundu, yaŋŋamba nti sebakulimba nti waliyo ekintu ekyasinza okunuma mu bulamu bwange nga butafuna mwana. Kati akuba essimu ewange n'abawulira abange bazannya, bano bagweno, bano bayiridde amata, bano bakaaba. Ne mugamba nezi nga bantawanya nnyo, naŋŋala banno bakutabwanya. Yaŋŋamba lumu ekigambo, naŋŋamba nti abaana ono aye ekyayi, ono adda walampa n'agwa. Ebyo Allah ebituteerawo tuleme kuwangalira mulimbo. Naŋŋamba nze mpangalira mulimbo. Mu nnyumba temuli ddoboozi. Omukyala atuulawo n'akubuuza nzijule emmere? Lindako. Awo ne musiika eddakiika 4. Ne musiika eddakiika meka? Naye wabeerawo ono omwana aye amata. Lwaki ojja kugwa, faayo kyanagwe, ojja kukuba oluyi. Ate n'akaaba, ennyumba n'ebamu obulamu. Yaŋŋamba nti gwe byolaba nti bakutabwanya, tijibu alhaya fi lbait, baleeta obulamu mu nnyumba. Tetuwangalira mulimbo. Omala okunaaba n'otuulaawo, najja n'akulamusa ne musirika. Olidde najjula emmere nga tewali ddoboozi, ne mugirya nga tewali ddoboozi. Niye omuntu bw'abaawo aleeta ebino n'abasesaasesa awo, agudde akaabya ye amazzi, abakunkumulidde, akozeyo ebisesa, akozeyo ebibanyiiza. Obulamu ne bubaawo ne tutambula. Nali sikamanyi nti bwe kabeera. Ate ewaabwe bali bubi, kubanga bubeere ene waffe bulaza waayo akuwako okubaadira n'otwala n'oteekayo mu nnyumba yo. Ewaabwe si bwe kiri, ani akuwa owuwe? Genda mu lubiri lwo, obeera eyo ne mu lubiri lwo, naffe tuli mu lwaffe. Wane waffe bulaza akuwa. Alina 5 6 twalako 2 bubeere eyo. Bumale bw'ekiwuubaalo. Abakyala tebasima byengera biri waka. Abadan. Olidde omusanga alina kira 25 nga yakava ku siniya 2 n'omugulira emmere n'azimba bw'ati, yaga nti sifunanga kalungi wano. Naye nga omusanga ne kalooli temulya.
kaloli mugimanyi basi erya buli kintu n'amagumba gonna yeegalya naye wamusangira nga niwe musulawo kaloli emuyitako netamulya n'omutuusaawo nalyoka kugamba ekigambo tutye Allah tabaraka wataala. Naam. Imam batuwa ne mushahara wange kiseera nekituuka n'asaba ttalaka ne musindika ewa imaamu w'ekitundu bwe yatuuka ewa imaamu n'amusaba ensonga 3 ezimunobya nga tazirina nkola ntya awo seeka? Imaamu iyo nga mune baimaamu abalungi era oyo imaamu ne mulaba mu omutwalo. Omulimu gwa imaamu kutabaganya si kwawula, kutabaganya so si kiki musajja akujoga oli mufumbi lwaki tovaayo wandibadde wavaayo nadda. Imaamu gwe wakola ki? Kutabaganya bafumbo. Kyanidda lindamu togenda tomuwa ttalaka towevaayo linda ffe tuli okugatta si kwawula. Ekyo kimu ekyokubiri bwaba talina nsonga bwabanga bamusaba ensonga 3 eziri meja tuwe ensonga 3 zolaba nti zezikuletera okuva omusajja nga tazirina. Ekyo kikulu, ekyo kikulu. Naye ateekeddwa okuba nga alina oluusi ayinza okuba mukoowu ng'atidde buti kwatibwa nsonyi. Tusala amagezi ne tuzimugjamu mu kyama kubanga olwezimu nga za bedroom nga za mu bedroom abamu bakwatibwa ensonyi ozikubawo. Tufuna omukyala munne nga manyi n'ebyeddiini nazimuyitiramu kubanga abakyala nga wansa yatondebwa nga alina ensonyi muli tamala gakubawo bigambo awo va kuba nabo omulembe guno. Abanga yakula bulungi nga bamukuza alina ensonyi tamala gakubawo bigambo. Kati ate imaamu kyalina kyetoloola n'akiraba kyalondwa kyasaba ttalaka. Then nawe bakusaba ettalaka nawe mubuuze kikibi kubanga muli mu kintu eki kiki ddala nkitereeze. Bwe tukizuula nti omukyala talina ssanyu mu makaago alina okugenda. Teyakimawo kulya mmere, teyakimawo shelter, teyakimawo tewoza nti talina gyawangaalira, yalinayo waliwo kyeyakimawo. Bwaba takyakirina mu ssanyu tumuta agende agezeeko ewalala, agende agezeeko ewalala. Tetumugaana. Fatima binti Qais bamutanga Jamila binti Abdullah ibn Ubay ibn Salul, muwala bamutanga Jamila nga muwarabu afaanana n'erinnya lye. Jamila kigeza beautiful. Bayi bamutanga Thabit ibn Qais, eri musajja muddugavu. Jamila n'agamba nabbi nti ya Rasulallah, nze omusajja simwagala, la uibuhu fi dinihi, talina kamugo mu ddiini wadde empisa ze byonna birungi naye yakula bubi. Ekikula kye musajja ng'omusajja kitandabikira bulungi njaga kuvaayo. Nabbi n'agezaako batabaganya ne bigaana, n'agamba nti ya Rasulallah ogenda kunjokesa omuliro ku kiyama, sina ssanyu wa musajja oyo ndeka. Nabbi n'amubuuza nti aturaddiina alayhi hadiqatahu, onozzaayo essamba y'entende gye yakuwa, yali amuwa amahari ng'essamba. Namugamba ngenda gizaayo, namugamba gimuddize omweyambulule. Era ye khulu eyasooka mu Busiraamu, Jamila yagikola nga yeyambula Thabit ibn Qais. Naye nga Thabit ibn Qais gwe twogerako jeno mu magye ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam, jeno mulwanyi namige yomu kubafuna nejjana nga balamu nga wampisa nga ne Babakari ba Umaru bamutya olw'empisa. Naye omukyala ekituufu ekyaliwo Thabit ibn Qais yali teyakula bulungi nga ne basajja banne bakijulira nti ane omwana omuwala afumba ewoonono naye baaba yali teyakula bulungi. Ekirala nga ate amuddugavu, oli mukazi muwarabu. Waliwo okuba nti kaddugala naye nga alabika kiki bulungi, naye ye muddugavu ate yakula nga bazanze ati ng'ewaka teriyo ssanyu. Omwana omuwala nga sina ssanyu waka, Nabbi n'amukkiriza n'avaayo mu bufumbo. Kati wabawo ensonga tulina ozeetegereza singa omukyala ajja n'aba nga takyalina ssanyu, kubanga okubawo wamubeeraawo babiri twagalawo ssanyu.
si kulya mmere kubanga n'oli yadde eri adde agiri ewa kitaawe ewa kitaawe tebadde mmere ate ennyumba y'okusulamu kati ate gozogera mumwaki ebyo byonna badde abirina waliwo ekikulu ekyo kasita kibulawo temulinda nga seeka abdulkarimu waddaani kasita kigaana kuba tewali makulu tetwazze mu kubeera mu magye mu bulamu bwa kanyigo wallahu alam. Naam. Imam, nalina ebibuuzo bibiri kambigatte. Ekisooka, is it allowed to marry a second wife when you can't take the responsibility of the first wife? Kyo kimu. Sajja talina buvunaanyizibwa bwa mukyala asooka akkirizibwa okwasa owokubiri. Is it allowed to divorce a man whom you married to just because you no longer love him? Sajja owulira tokyamwagala. Olungereza nga baleese lungi wano bamanyi lungereza lwoka owaye bonna bawandiise byebizze bwe bityo sheekh. Kakati bo abakyala mu butonde bwabwe tayinza kugamba mwami we nti kati olina obusobozi obusitula abakazi ababiri yalaba buli kaseera tewali ssente tetunamaliza kino. Ensonga ziri ssatu. Omwami yenna ayagala kuwasa abakyala basukka ku omu tunulira ebintu bimeka bisatu kasita bijjula genda ofuna omukyala bwe kubulako kimu togeza. Nammwe baaja ti omwami wo bw'olaba bino bisatu ng'abirina manya asobola. Akasooka alqudura almaliya finance okulabirira gavumenti ezi biri ne bamemba parliament baamu. Alqudura almaliya oteekeddwa okuba nga financially oli suitable. Ne bakusabe zino neri bakusabe zino ne balwadde eri basoma. Kwata muninde mumpe munaku bbiri kwata. Ekyokubiri alqudura aljismiya physique. Osobola okuba omupiira mu kisawe kyeri n'ogenda ne mu kisawe kyeri n'osambayo omupiira. Naye bwe kiba nga n'ekisawe kyeno kyennyini oluyingira ekisaawe toza nedakiika 40 mu kisaawe omupiira gwa dakika 9 n'ana tegawera. Kati lwaki osayininga ekisaawe ekirala n'oguzanyirayo oti omupiira gwa dakika meka 9 n'ana tagaweza ate asayininga muzannyi mulala. Tokkirizibwa kiri haramu. Oteekeddwa okuba nga physically fit ng'okuba omupiira mu kisaawe ekyeri ekina n'okiggusa n'ojja noyongera mu kisaawe kyena n'ogukuba ekyenda n'oteeka wali. Era kyolaba bajjajja baffe olwokuba balinga basajja bayizzi balimi babanga balamu nga abana hakki ze zonna nnya ng'ate avuga kagaali. Jjajja wange namulabako nga alina ezi nnya naye nga terenze namuddamu kigambo n'eki kali kasajja katini kati. Kulwaki eddakiika 9 buli mu club mwayingira buli kisaawe kuba ekina nakiteeka wali. Kati ate abakyala obutonde bwabwe kasitoba ngaosobola okuzanya eddakiika 9 noziteeka wali tasobola kunyega kigambo oba sente zibuze zibule. Naye sente zitalabika omupiira tegumuka gwokuba kakati ate wewagawaga kati olina makulu ki yesu akuddamu akuvuma na buvumi tolina mugaso n'ogwo. Esente zakulema omupiira tegusobola ate wewanika osayininga abazanyi abapya ogenda bakozesa ki? Kati nga lwaki takuddamu nga bayagala. Jjajja wange alina hakki ze meka nnya naye ayogera ekigambo ayogera eki akigambo ono yalina okugamba banne ate ngenze ntuuke nga tebakitegedde bali. Omukulu yagambye bwati ne bwati ntuulidde nyabo naye olwaliro ng'aliriddawa ani gwotuma nsala kummanyira ani gwotuma bamalayayo nze ngende bamalaya bo abakyala bayita bamalaaya babo yakera naawo abayita kiki lwaki abayita ekyo olina ebizibu bingi gwe kennyini. Kudura maliya finance tewali kudura jismiya fiziki tewali kati ngani awo gwe ekitiibwa kwewanika bwewanisi ku byebatasobola. Akokusatu ala adala okubenkanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahida
era ako akokwenkanya bwe watojja bisobola usigala kwogo obwo obusatu katojjako kaluwa bulina kubaawo bwonna bwojjako ebyesente ng'olina fiziiki ne adaala ate banaalyaki bwojjako fiziiki ng'olina sente ne adaala kati ate byonna biteekeddwa okubaawo bwekubulako kamu sigala ne madamu omu ogumiikirize n'oyo okusinga okwesombera ebizibu naye bo bali abakyala olubeerera ga sente zinnawera tukyali bubi ate awasa katanaa kunzimbira kunzija mu muzigo ate awasa ate bwemala omuzimbira ngaga nti twakafuna essanyu yakanzimbira amaka tugenda kufuna ssanyu laba byansasuddemu bweba tonazimba ndi mu muzigo bw'oba omaze ebyo byonsasuddemu kanumbuuza zimba labyeko namuzimbira namugulira emmotoka namuwa hijja kati amuvunaana kimu ku toopu y'essanyu nga nakasanyuka bino byonna byompadde ebirungi sasuddemu ekyo ate kubikola eri nga tanakola bino tukyali baavu tuli mu muzigo sinakola na hijja sina na nyumba bwe batyo babeera bannaffe bo naye obuntu busatu abamanyi bwe baatuwa abamanyi b'obusiraamu bwe baatuwa sente esinaalabirira abantu gwe kenyini olina obusobozi obutuuka gye bali buli omu naaba nga asobola okubeera musanyufu n'obwenkanya. Ekibuuzo ekyokubiri bwe mba nga omukwano guweddewo si bwe guli omwami sikyamwagala kati bassebo ne bannyabo Allah bwe yali atugamba mu Qur'an yatugamba tiwajaala bainakum mawaddatan wa rahma obufumbo butambulira ku beeringi ennene ezi omukwano n'ekisa. Lwaki yabikola byombiriri ebyo nga birina okubaawo omukwano mumpi? Omukyalo okugamba nti omwami sikyamwagala tekitegeza mwezi mulamba. Omugole nno gwe ndiko omugole mugenda okwezi omwezi ng'omukwano gwaddeko 10 guli ku 2. Omukwano gwakulanga kimuli guggwawo mangu teguwangaala. Love ekigambo kibaita love tekiwangaala. Tituli myaka 5 love eri awo ng'erikolawo ki? Rahma kisa. Omukyala omwami sikyamwagala neteekawo ekisa. Togenda kufunayo omwami omwagale omwaka gugwe wali n'omulala tebaliiyo. Togenda kufunayo omukyala omwagale omwaka guno neguli taliiyo. Omukwano gwakulanga ekimuli bwe kimyusa nekirabika bulungi nemuja ono ng'ebimuli birabika bulungi. 1 week yemba mubala wiiki eddako nga bikyali awo ebimuli biba bikyaliwo biba byafuuseemu dde ekirala. Olunaku lwe bakuwa n'omukyala omukwano gutandika okusaliika kubanga bimugenda okuddako okukola bitegeeza ekyo kusaliika. Olumala obbawuwa bimugenda okutandikirako bitegeeza kusala mukwano. Omukwano teguwangaala. Ekisa kyekisobola okukuuma abantu. Akati omukazi agende tuzadde abaana 4 agudde n'akatale takyali wa bbeeyi nga we namusangira kati abaana bange bagenda kubeera wa ate baddeena ate babatwala eri akambe n'omukyalo ono kisa. Allah yatukola atumanyi yaga nti wajaala bainakum mawaddatan omukwano wa rahma n'ekisa birina kuba bibiri. Era obufumbo bwonna nga temulimu kisa tebasobola kubeeramu mu nyumba tebagibeeramu kubanga ate tayimu etuuka gw'omukwano ne gugwerawo ddala totali nga tewali nga tutambulira ku kisa. Era omusanga nti nze ndera baana nkuliza bukuza baana bange wano ng'omukwano gwakola ki gwagwawo ddala tegulina bulamu buwanvu. Omukwano gulinga nnyanja ng'ennyanja ogiteeka no ku mmeeza wiiki ejja n'eri ng'ennyanja ng'ekyaliwo ebyo kyali nnyanja. Gwe mukwano obulamu bwagwo butono tirenza gukuuma. Omukwano wagukuuma tonnamuwowa omuntu waguba gusobola okubeera waggulu kasita abanga kuli mu disitansi oguyinza okubaawo neegeza omuwoowe. Byonna byogenda okukola bitegeeza kusala mu kiki mukwano. N'ebyo bya beauty simanyi omukyala kalabika bulungi nnyo nga kali eri kasita omala okawoowa buli lukya kangera kulabika bubi. Buli lukya kengera kukola ki
era kyola yatugana okukozesa beauty kubanga beauty eba nnungi ngeri mu distance kasita ajja close ng'efa era ebigenda okugitta jjukira nti olina omutunulako okumutunulako ennyo kyutta beauty onootunulanga bbali lwomutunulako bwoti beauty ekendeera oba gwe oginuunamu simanyi ate totunula engeno leeta emmere tuli ekyeggulo teeka wano kisoboka kati tetugamba muntu nti omukwano guweddewo genda tuli fenna omukwano gusobola okuggwawo netugumiikiriza n'omwami naye bwatyo tuli omukyala sikyamwagala kati oyagala kula kinjagala kumuta nfune gwe njagala era naye nono gwogenda okufuna mu myezi ena etaano njako tokyakola ki tokyamwagala era naye ngaota fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'ala Allahu fihi khayran kathira oyinza omutamu omukyala toyana mutunulako nga takulabikira bulungi naye singa ogumiikiriza Allah ajja teekamu ebirungi ate ebitagambika insha Allah. Naam. Imam omumanyi yaani kibuuzo kye kikomyawo. Omumanyi aba n'ebintu bisatu gwe bayita omumanyi aba n'ebintu bimeka esooka sulukan empisa baani abazanya lesoling ne mubatabataasa nam baluganda bali mu lesoling kireka bamulaba ku tv tulaba oli bwakwata munene yayitula nadde najja namulumba empisa ekisookerwako ekyokubiri ibaada musomi wairimu omumanyi wairimu empisa ne ibaada bwe ngamba ibaada sitegeeza swala 5 kubanga nange atunda omuceeri nange ezo zisaala tutegeeza ye mu swala ayongeramu nyingi eza sunna zonna bwe ngamba ibaada sitegeeza lamanzaani kubanga nange atunda omuceeri mwali mu tawuni nsasiba lamanzaani ayongerako ibaada ez'okusiiba ekyokusatu irimu ekyokusatu kiki empisa ekyo suluk ibaada ne ilimu kati kanako okusatu erimu kalimu obuntu busatu wojja okutegeera nti oyo mumanyi bw'aba ayogera yeetolera mu bintu bisatu Quran hadith n'ebigambo by'abasahaba oba abamanyi bw'owuliranga omuntu yenna ng'akutta omuzindalo guno ng'asoma aya Qur'ani nga bw'eri mu Qur'an n'alyoka akubulira amateeka agalimu n'asoma hadithi nga bw'eri mu lulimi oluwarabu n'atukyusiza n'atulya amateeka agalimu n'agamba nti Imam Shafi yagamba bwati ne bwati n'akisoma mu luwarabu n'atubulira amateeka agalimu awo otolanga tolinda nze naye nga tugenda oziteekeseke mu kaveero kale toziteekaawo wenyini otuwulire eddala kasita omuwulira nga yeetolera mu bigambo ebi Quran hadith bigambo by'abamanyi wiiki neggwako n'omwaka guli tuulaawo naye bweomuwuliranga nga ali mu doyidoyi agataliiko enfuufu abakomboozi abanyanya noonya engato ze wazitadde genda olabimu Arsenal tegenda kuzamba mupiira genda olaba Arsenal kubanga agataliiko enfuufu naffe twagala bisebo kati oyogeramu biki twazze mu muzikiti kutugamba banyanya twagala otugambe Allah na mubaka sallallahu alaihi wasallam ate tugamba banyanya saba tegese bulungi kasita omuwuliranga ng'asoma Quran hadithi ebigambo by'abamanyi omwaka ne gugwako n'omwaka ne gugwako oyo mumanyi kubanga waba yabuukidde ebibuukire ebiggwayo waba wa drama anti abana butini buti mugenda okwetola omwaka nga takyalina tegese bulungi ate oyo bwemulabanga ng'asoma Quran ne hadithi n'ebigambo by'abamanyi mu luwarabu ngamba mu luwarabu n'alyoka abituddiza mu luganda lwaffe tutegeera wano ate na waliwo bikakatako mukolera olina omudifendinga kali kakati ako kabaguma kaluza kamutabwana nankani ngende muve kusiika waffe byatukolere temusobola bikola
owe n'omudifendinga mukuyita kuyiwawo mubiri omuyiirewo omuki singa osanga bamukakkanya kubanga yeetisa ebigambo bya Allah bwe bamukakkanya bakakkanya bigambo byani bya Allah. Wane waffe wosanga abantu bayita abamanyi naye nga boogezebwa ku mikolo, aboogezebwa ku mikolo wane waffe babamanyi, abahabohaba abo bonna bonna basala ne bayingira abamanyi. Ngeno kusanga ngabejjana agaba omuliro ayingiza mu ddiini bayagala n'afulumya mu ddiini, oyo wa umma n'oyo si wa umma, abafulumiza umma gifulumyamu yiyo. Linda bwe tunajja mu maka ago tufulumye, nze bw'olabanga nzize mu maka ago ngoba sijja kugaaniramu, naye mu umma tutera kungobamu kubanga la ilaha illallah si yiyo. Tuli ffenna omusomi wa irimu tafuma bantu. Wakati waliwo kiseke kyammwe kino kibaita gundi kino shiitaani yennyini ng'omanya si musomi wa irimu wa drama. Omusomi wa irimu tafuma muntu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam ojja musanga bwe balinga bakoze ensobi nga ati ma baalu aqwam, bannaffe abamu babadde ekyabakola bino ne bino ngetanyagamba nti gundi wammwe bwati mubi nnyo yakoze kino kino gundi wammwe bwati. Abo bazanyi ba drama bagende babawandiise mu komedi. Ate no kisaawe kya komedi nakyo kigazi, bakyawandiika bazanya komedi naye ne beesiba eno ng'ate beeri ebigambo bisatu ebyo nno byenkuga timala gafunwa ng'osoma aya Quran n'otuwulira amateeka agaliwo, n'osoma hadithi mu Luwarabu, n'otuwulira Nabbi kyali atugamba sallallahu alaihi wasallam, n'otuwulira ekigambo kya Imamu Malik oba Shafi mu Luwarabu, n'otuwulira kyali ategeeza, n'obitambulirako omwaka n'omwaka aba takyali ku ddwamu oyo. Kiba kitegeeza alina elimu. Kati gwe osomako twawule tutumu ku irimu. Waliwo bamasheekha bali ku Facebook nga batutumu nga tebalina irimu. Tuli ffenna ettutumu kirala ne irimu kirala. Olwokubalabika nnyo ku Facebook nga tolowooza alina irimu, eryo ttutumu. Ettutumu kirala ne irimu kiki kyetwagala balina irimu. Kati ku Facebook zaffe ziri ku simu ebitundutundu 9 ku buli 100 baseeka be tulinako si bayirimu. Comedians abasinga ba comedy era tasobola kulambulula bigambo ne bitegerekeka. Kati twawule ettutumu ku irimu. Ffe twagala irimu etuza wa Allah waffe, so si kuleeta drama. Naam. Ono abuuza edduwa ya 40 ekkirizibwa imaamu. Nedda tezimanyikiddwa kuva ku Nabbi Muhammad sallallahu Nabbi teyasoma ku dduwa ya 40 ate nga yafiirwa abantu be. Abantu be baafa, mukyala we Khadija yafa. Bandi badde batugamba nti kati awo twali ku dduwa ya Hadija lumwawo ne bayita ennyama. Bino Nabbi yabyogera nga tuli mu dduwa ya Hadija. Wandi badde olaba emisomo mingi nnyo nti speech ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku dduwa yani ya Khadija yali bweti ne bweti. Naye nga emmere yaliwo sebo n'ennyama y'eŋŋamiya. Naam. Edduwa ya 40 ndoza tugitegedde. Imaamu abanyonyedde bulungi tebyetaagisa kusoma aya yadde. Agamba nti nina omusajja musiraamu nsiiba nsaala mwezi gwa Ramadhaani gwonna ngumalako ne sittati ne musiiba. Linda kugambye ekikali? Ati yagambye sinza agambye. Ntino ki? Ayina omusajja si musiraamu. Waliwo koosuusi nga tunasoma ekyo. Abamanyi bakoze ki? Abamanyi? Oge tebeetegesa kusoma aya. Nedda ngambye nti yadde tusomye aya ku kya 40 oba wadde ekyokulabirako nsuubira nti bakitegedde ekyedduwa ya 40. Anti kakati kyetugambye nti abalina okuta ebigambo by'abamanyi si bwe guli twandibadde tusomawo hadisi nti abi hurairata radhiyallahu abi huraira atugamba twali ku dduwa ya Nabbi ya 40 ku mukyala we Hadija ne bakali bati tetugirabangayo nti oba Abubakari yali ku dduwa ya muwala we yafa nankani nga tutuddewo badde eŋŋamiya ennyama biki tebiriyo byazuula luvannyuma abatusookawo tebabimanyi nabimanya. Lwaki olinda 40? Sabira omuntu wo
abange nabbi teyasabiranga bafuube. Awo nga tulyoka tukusumululira hadith ne aya za Qur'an kukusaba. Yasabiranga atya abafu buli kanaku ekiro. Era Aisha atunyumiza lumu yali amaze okusala layiri ng'agenda kwebaka nga yerabidde okusabira abafu nga yakalinya bw'ati obulira asika ekikunta yebikke. Malaika Jibril ne mugamba nti weerabidde okusabira abafu, n'abuukayo mu buliri. Aisha n'agamba nti ate kati omusajja alazeewo ekisanja kyange. Kati nabbi amaka ge gali kumpi ne limbo, natuukawo. Amaka ge gali yaliranye limbo emmanju, n'agenda mu limbo abasabire. Aisha yali alowooza ndoozi agenda wa mukyala mulala, n'amugoberera. N'atuuka mu limbo n'awanika emikono n'abasabira kiro sanga 89. Kati n'akyusa n'alengera omukyala asala bw'ati, aga nti kikyenengi ekyo. N'amanya nti Aisha aleka adde amulowooleza ekibi. Bwe yadda n'amugamba nti munnange mbadde ndabidde okusabira abaki abafu. Malaika Jibril neŋŋamba nti ate abafu tobasabidde leero kiki? Kyokka nga bulijjo abasabira mu nnyumba naye kuba lwe bamujjukiza ate yagenda mu limbo mwennyini. Buli kanaku yasabiranga abafuube. Naye ffe obukodo bwokka bwe tulina ku dduwa alinda 40. Kyokka ate bwe ziwera omutabani yennyini aba mu kufumba mukyere nakulagirira abajja. Waliwo akatooke olw'essejja bodaboda oba weetera kakati awo mwambuke ng'agenda laba omukyere oba tegunnasiriira. Era okakana ntasabidde kitaawe. Ayita bulesi bantu ne bateeka eyo beera mu byabwe bamaze edduwa. Nze muzeeyi kyeyine talina kiyampa yasasulira school fees. Alhamdulillah Allah musaasire. Naye sinza kuyimirira ku musaala awo ne simusabira. Olwo baba yaweerera buli kanaku. So si kulinda mulamanzaane kulinda. Naam. Ono omukyala abuuza, nina omusajja si musiraamu, nsaala eswala zange 5 nesiiba omwezi gwa Ramanzaani ne ngumalako ne 6. Biramula mutya ebyo swala zange ne bisiibo byange? Sekamusata yasigala eno wammwe. Mashallah. Alhamdulillah. Owaffe Allah yamutwala ne mumusigaza eno. Kakati banange ekibuuzo mukiwulidde? Kifaanagana bwe kiti. Kanzu yange njoza bulungi nenjikunya bulungi ne ka omo. Kanzu yange njeru nenjoza netukula nemala nenyanika mu musooto. Nencha nenkonya bulungi netukula nemala nenyanika mu misooto. Kiramula kiti ekyo? Kyekibuuzo kye. Kubanga asaala eswala 5 ate ekiro eswala zino za Darasa nga Tauba ate naddayo n'akola amazambi. Kuba si muwoowe buli wagenda eri munne abaliwa nti agenze mu bwenzi. Kati amakulu abadde anaabyo atukudde ayuziza olugwere lutukudde nassa mu bisooto. Kati amakulu amenyekera bwereere buli kanaku kumenyeka. Lwaki omenyekera obwereere? Leeta eniyo otereeze. Teri agenda kujja mu kintu ekyo ky'olimu okujjako ggwe. Naddala abaana ab'obuwala. Omwana omuwala yenna abawa bbeeyi. Singa omwami amusaba obufumbo n'atakkiriza mukwata nga tebannababoowa ye bbeeyi yo nnyabo. Kasita omwana omuwala akkiriza omwami we n'amukwata, omwami agala omuwowa n'amukwatako nga tebannababoowa, olwo lwagwa ebbeeyi maaso ge. Nalabanga nno ng'omukazi ategeera naye temuli magezi. Olwo lwogwa ebbeeyi gwe mugambirewo tuyagala nzije nkubire kirabu y'omupiira nti tugende wa manager tusayininge. Ogende nti ndi musambi mulungi tye. Oyagala nzije nkusambire tye. Tugende wa manager tusayininge contract nze nzijimba kubira omupiira. Olaba kino emipiira gino egy'abazungu n'amala azannyira mu Arsenal nga wamaaniyo n'agukonako bukonyi nga tobwati mu kisaawe owulira fayini. Basosola obukekembe obukadde n'obukadde bwa ssente. Niye ate amateeka ga Allah. Omwana omuwala yenna yalina okukuuma ekitiibwa kye nti ssebo nze sisambira kiraabu yonna tetunnasayininga wa manager. Manager ye taata. Jjamu tugende. Anti ngayo njagala. Kyanti kakati gwe tonnanjagala genda. Kati ate omukyala yakola ensobi n'akiyingiramu. Katuna n'abaana 3 tuli wano kakati wallahi simanyi na kumanya
era omukyala yalina okusiba n'amira ensanafu. Insha Allah bw'anaasiba n'amira ensanafu Allah ajja mwanguyiza. Nze wategeedde taata budala nze ŋŋenze. Bw'onoosiramuka nojja ne batuwoowa nja kudda. Bw'oba musiraamu nze ŋŋenze, bw'olikkiriza batuwoowe ndidda. Kati abaana abawala baga nti bwe nvawo bwe nti agenda kufunamu mulala, ennyumba yange bagigabe. Muleke afune bayaye banne, gwe kasita olina Allah. Ennyumba yange bagigabe, ennyumba wenkana ennyumba eyo gwoli wabbeeyo okusinga ennyumba. Ebbanga ly'omala ng'olina Allah tabaaraka wa taala, ennyumba zonna eziri ku nsi ne bazigaba n'otafunako, naye ng'olina Allah tolina kyofiirwa. Bannyabo, ennyumba zonna eziri ku nsi kasita oba ng'olina Allah zonna ne bazigaba n'otafunako wadde neegi, naye ng'olina Allah tolina kyosalwa. Naye singa bakuwa ennyumba zonna ez'oku dduniya ezinyirira ne bazikuwa nga Allah akuvuddemu, oba tolina kyolina. Mbanyumiza kasitole kenalabye najja nankumbye wange wenkola nga imaamu. Nzija kumakya kusala salatu subuhi sange muluka nga 3 nga mulimu abaami kyala abaami bavunaanyizibwa nnyo, olaba nti bantu ba ssente bagagga, nga kuta ekicupa kya giraasi mulimu evvu nga nti ono baze muno mulimu baze bamwokya nadda mu vvu. Subhanallah, la ilaha illallah, yastagafirullah nestagafiruzizaawo nti kijja kitya ya rabbi. Kati nanga nti naye biwanvumu amale okusaala nkunyonyole naye batugende tulabe ggwe. Kati omwana omuwala ava kuno agenda mu bazungu kunoonya kalimo, atuuka eyo akalimo kabula, ebitambuliso biggwako, esa ne bamukwata bamutika kunyonyaddeyo e Uganda. Akalimo kabuze, muwala muddugavu mubalagavu bwati pure black. Aba azungazunga eyo mu kolido yeetoolola anoonya agwa kasajja akakadde nga kaali kajjeno k'amagye ritayaddi. Nze nanoonya dde omwana omuwala omuddugavu nkwagala. Kanaga nti engeri gyali jjeno w'amagye ritayaddi mba nfunye ebitambuliiso, kubanga nazirwanako yayogera ekisemba addwamu. Muwala musarafu, mukyala munaddiini ayambadde hijaabu yaffe bulungi nti nze nkwagala nnyabo. Kati ng'omukazi agakansuka enfuna ebitambuliiso ng'atulewo omusajja twala mu nnyumba ye va kuno neeri abeerawo nambwa, anti abazungu bamanyi. Kyanti kati nze sina bitambuliiso nti toddamu kwogera byonna bituteredde, nze nakuba emmundu nalwana wano tirenza kuŋŋamba kigambo kyonna, nze ono mukazi wange kati njabidde bakukwatako nga tafuna bitambuliiso. Ng'abeereyo emyaka 2-3 nga naye nno omanyi kangende ku bataata ne maama nga gye Uganda bazze ne ssente empya n'enkadde. Bamugaa gwe nnyabo ne weewakabalagala bweti emu mu ssente yo tesula kumwira. Omusajja fumbuza ekisooka oweefumbiza omusajja yasi musiraamu, ffe tuliza haramu nga basula mu nnyumba ne wansi tewali seminti. Ava Bulaaya bagulidde amaka bagayi nti tujja gasulamu basule mu eno. Tukugambye wadde kakabalagala bwe kati kamu ku ssente yo tesula kuzirya. Akaabya maziga agakaabya. Ffe twakugoba ne wano toli mwana waffe, twakusomesa eddiini n'okola ebyo. Nalinnya ennyonyi naddayo, gwe ssebo nze ngenda kukyawa. Kati jjukira bali balina omukwano gw'ekimba emmettaba bamagulu meeru abo. Nyamba, mukwano nyamba. Kakati mbulya kyemba nkola oleme kunkyawa. Ensonga ziri ezi, osiramuka ate tugende eka batuwoowe. Gula tiketi tugende. Najja wano. Bamugamba nti ffe sina buzibu, bw'osiramuka n'oyiga essala ne wuzu ne tulaba nga obitereeza nga tubawoowa. Kati yali azze okujja wiiki emu 2 nga bitosobola biyigira mu wiiki emu, namala emyezi 5 ayiga swala na wuzu ng'ali wano. Kati bategeera nti ayize ne bamuwoowa n'omwana waabwe. Fenna bamala omuwona ne bamugamba nti kati biri bye wali otugulira ennyumba amamotoka biki kati gula. Eduniya ogirabye? Eduniya oyikoze ki? Biwagula luli bali otugulire ebya haramu kati bifuuse byaki? Kati tugulire. Kati ng'omwami ayagala nnyo wano engeri gye yalwawo ng'ayiga esswala wuzu n'ayagalawo. Bwe baddayo eri n'afa. Yafa yali mukadde n'afa.
ate ng'eri bookya abantu mufuba mwokya bookya yali amaze okuwandika ekiraamo nga mwekiri mu bikeesi byabwe bali batambule nabyo kati omukyala ononya mukibula agenda okukifuna nga amaze omumwokya ebaga nti bannange n'omusajja asiramuka ani asiramuka ffe ne waffe situsiramuka ffe tuli bazungu tebiri naye tutubuulira agenda okugyayo ekiraamo okisomamu nga gwe mukono gwa mutabani waabwe gwennyini muganda waabwe nti bannange kwata balo bamuwa cupa nga mulimu obuvutu sonyiwe twali tututegedde wuuyo ng'ekiraamo kisoma banzikanga Uganda omukazi wange eyanjigiriza eddiini ya la ilaha illallah gye banziikanga kannanga nti yuno muleesi naye tubuuza omwana omuwala mutadde wano bwati ku kisambi tamuta ono baze kyenjagadde mu ebyo nti abazadde bwe baatabuuka ti gwe nnyabo ffe siyinza kulya wadde kabalagalaawo ogenda n'omusajja si musiraamu ekyo kimu ekyokulya ni yabawoowa n'omuwala ni n'atabuuka Allah n'asaasira ne batereza obufumbo era omwami agenda okufa nga ebintu biteredde naye abakyala abasinga ddaawo kakati ya rabbi nja kubiraba mu maaso nja kubiraba mu maaso nja emyaka gitambula entaano esembera bazadde abaana 2 3 5 nnyabo otabuka oyo omwana omwana bwe yatabukira akazungu naga nze ŋŋenze sidda n'okufumbira sikyali mukazi wo nti mbulira byoyagala nja kubikola naye kyali kyetuyiga mu kintu ekyo kye nalaba omuntu agenda nakwata $5,000,000 n'azibba ku munne tuli ffenna n'azitwala naye singa oba kugumamu Allah adda jazireeta mu halaali zennyini $5,000,000 bano babagulira ennyumba n'emmotoka ne babigaana wayita emyezi 5 Allah n'abizza nga bya halaali byennyini yabagulira ennyumba n'emmotoka ne bamugamba nti obufumu bulimu bwa haramu tutuyinza bitwala ne bagumamu emyezi egi kati ne bidda ate byennyini nga ate bya halaali yenze nno naawe wetu wetuwangaala egyo emitwalo 2 gy'okumpanya obadde ogumamu katono zibadde zijja kujja nga za halaali katono naye wakwaffe tubakusi tuti nva ku nsonga eno nga nkutira ku sayidi eyo abaana ababuwala be balina akafa kali tekiniko ennyo ekisooka kugaana kyati bwe naagaana noonyeza abasajja ebbanga ddene babuuze katono gwenfunye oyo si musajja shaitaani otegere otya nti gwenfunye musajja musiraamu tugende batuwoowe oyo kasita omuwulira nga nze nkubira nga nabwe bakuleeteza soda ezi omukono gwammwe omukolo gwo ngutaddeko kuleetesa ttaano eza soda kasita ofunanga omwami naga nti ntwale wakitawo batuwoowe nkubira nkweze kuleeteza ttaano eza soda ono ajja kwongerako 10 ebbanga limumala nga takuteeko kavuna kukwatako bwati bwe papa tonteeka mu bintu byamu bya shaitaani nam ezange 10 weeziri nakakwakoleze kakasembezaayo tewali byakukwatako nagenda out ennamula ekibuuzo kyajja nga sirina nnamula yakyo era nali nkedde nnyo nga nnagendaga nakiriwe essaawa 5 nga ndi awo nga nkyankwasaganya masimu ebuwalabu batuyambeko ekisooka okunaba kuba kuvuddewo kubanga evu kasoliteeka mu mazzi todayo dirabako evu terina mukwano na mazzi kasagayingirawo eryo lisibule okunaba kuvuddewo tayammumu ekyo kimu ekyokubiri essanda zisigala ziri 3 nibagaa nti mubuuza sanda bagenda tuteekamu kafuke bwe kati ngaakagugu nti zinasigala mmeka ezo essanda zinasigala 3 n'eswala y'omufu enosigalawo n'entaana ne mwana ndaani byonna bisigalawo wabula abanaaziika balina kuba batono abamanyi ku mbeera z'omugenzi bwe munaayita abantu abangi bajja babuuza mayita eruwa oba mwamulidde kubanga tuyinza gaa nti omwami wa mutabala waffe yafudde ne mujjayako akantu bwe kati oga nti bulijjo bano bantu basezi daba mufu gwe batuleetedde era twasalira abantu 5-6 era ffe tulina okuziika kubanga tojja kuyita bantu onoobinyonyolani ebyo byonna ate omanyi nti ati kati gundi kati ati nagira ati tebajja bitegeera okuziika kwa nkukutu kubanga kujja kuleeta ebibuuzo bingi mu bantu
omufumu amuteekawa kano kaki muleseka banze no bateeka ku mawulire ku TV ganti bana abantu bakula bati paka yenamula gye twafuna teri kunaaba tuyinza muteeka mu mazzi oyo naam katupozingemu n'ekibuuzo kino ekisembayo ku session eno tumale okusaala magharibi inshallah. Imam, nkoleredde obusiraamu emyaka mingi byenkozeeko birabwa naye nenaama bwenfanga banziike ku masijidi kuba nkoleredde obusiraamu seekazikirizibwa. tebakuzika ku masijidi era tuwesembe era kyabulabe nnyo kuzika okumpi ne masijidi. Genda eri wansi ogenda kuleeta obuzibu mu busiraamu, ogenda kuleeta abasiraamu obuzibu. Mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, nabbi yabirira omulwadde sallallahu alaihi wasallam ng'ali maka ga Aisha, Hindu ne Ramla bakyala ba nabbi, Hindu mukyala wa nabbi ne Ramla mukyala wa nabbi, ne bajja okukyalira nabbi bamulaba obulwadde sallallahu alaihi wasallam, ne bakizuula nti omwami alayika yali muyi saa yonna ayinza okukutuka, ne bamunyumiza bye balaba e Habasha bwe bagenda okukyala. Bagamba nti twalatuuka e Habasha mu Ethiopia wane waffe mu Afirika, ne tulaba nga amasinzizo galiranye entaana z'abalongoofu baabwe. Nabbi yali takyasula kwogera, mulwadde muyi talina gayimuka, salaamu azzaamu na mutwe bw'ati. Bwe baayogera ekyo yeekakaba n'ayimuka n'atuula naga nti ulaika shiraaru khalqi inda Allah, ebyo bitonde bibi nnyo mu maaso ga Allah. Laana Allahu lyahuda, Allah yakolimira abayudaaya, ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid, baafuulanga entaana z'abalongoofu baabwe basinziza Allah. Nabbi yakimanya nti bwe sikiteekako ssira bano bayinza obubikola nga nvuddewo, yeekakaba mu bulwadde we yalimu n'atuula n'abakayukira n'akyusa feesi, naga ebyo bibi nnyo temubikolanga. Abayudaaya ekimu ku byabakolimiza byebyo. Musajja yawayo ettaka ne bazimbako omuzikiti mumuteeke wano, musajja abadde country shake emyaka emeka mumuteeke wano, akolawo ki? Agende eri wansi mu mimwanyi awaveewo, era bw'abanga abadde aweereza bijja mutuukako eri. Abantu balina endowooza nti kankuwa ekifaananyi, mubeera mu ddwaliro ngo nali ku kitanda wano, nono ngali ku kitanda wano, ono obulumi bwafuna nono bwafuna. Obulumi ono engeri obulwadde gye bumulamu nono bwe bumulamu. Abantu balowooza nti babeera ku muzikiti emigo gikendeeramu. Bw'oba tewabitereeza gye gimu, bw'oba watereeza ibada za Allah niba kuteeka eyo obeera mujjana. Bw'oba wabitereeza neoba tolina ntaana ng'ensolo zaakulya era oba mujjana. Naye abantu baagala nnyo kasita awaayo ettaka kuteekako omuzikiti, ayagala awo. Kasita awaayo abadde aludde nnyo mu service myaka 4 district half ali bamuteeka awo. Akuliwo ki? Tewali mulimu awo. Tukutwala eri otuviire enovuddeyo, ekyoke enovuddeyo, omuntu waffe naba avuddeyo yonna totali, talinayo kasigaza. Obulamu bw'ensi aba buvuddemu abusiibudde, si maali byonna babitadde. Era Allah tabaraka wa taala yatwagala nnyo nga bw'ofe n'oba ovuddeyo. Kati yandibadde bigatta bitya ng'ate ofudde ate okyalina eno? Anti yandibadde okuba omwana we ku ssomero nja kumalawo, byandibadde bigatta bitya? Oba oli awo ganiyaga yokoza mukazi wange eno, oba ositudde khalas, chapter closed, ngenze oba ovuddeyo. Naye abamu agala beekumpi n'omuzikiti awo, bw'alabe kubazza okusaala, gundi azze mu jjuma, ekisoboka. Buli babuyita hayatul baruzakhiya, obulamu obuggalire. Ekigambo baruzakh, Sheikh Asmi aya tubadde wali ku nnyanja, timaraja albaharaini yaltaqiyan bainahuma baruzakhun la yabghiyan. Ennyanja bbiri zisisinkana, wakati waliwo ejjiji, amazzi tegayingiragana. Baruzakh kitegeeza jjiji. Tuziika omuntu mu fuuti ngezi, si bwe guli?
naye nga gano ge maka ge ng'ali wali tasobola kumanya biri wano, tasobola kumanya biri wano wadde sekendi neegi. Waliwo ejjigi ddene nnyaawo ly'amaanyi nti tasibooni kati fiizi tewali byonna yafuuka mulekwa, tasobola kumanya biri maka ge, naye nga maka ge gali wano ne namwandu n'abaana ali awo. Naddala kati nga ffe abasiga mu byalo bw'obeera mu ddiiro emanju bwoti n'ogira bwoti mu ddiisa ntaana ya musajja mukulu ogirengera wali ng'eri wali, tasobola kumanya biri wano. Eno yavaayo yenna baruzakh, babuta hayatul baruzakh, obulamu obw'ejjigi gy'ova tomanya biriyo. Oba ovuddeyo ate ekyo nga kirungi gye tuli, wandabye embaga wano mufu yatabuse yadda twala mukazi we namugaa nti muva ku mukazi wange yakumalawo. Eno tuba tuvuddeyo. Bibadde bibiri bwe ntegeera nga nsobi nga twaziikawo mukadde wange tukola tutya? Bwe kitegerekeka ekyasookawo kyekisigalawo. Waliwo otuuka nga entaana ze zasookawo ne bateekawo masijidi tugimenyawo. Wadde Sheikh Baguma yesajja yatwegayita ne batuyita bafanda ne batuzimbira tugikuba yonna neka ku ttaka. Bwe kiba nga entaana ze zasooka masijidi bali balina haqqi ey'okusigala. Bwe kiba nga emasijidi yasookawo ne tukateekawo bali kati ate masijidi erina haqqi y'okusigala kubanga erina haqqu sabuku. Nze nasooka mwe bali ne balyoka banneegatta tulujjawo bali. Si kyangu ani yagaa nti amateeka g'eddiini mangu? Ramadhaani yenyangu oba subuhi yenyangu? Wali etteeka ly'eddiini bweriti nga lyangu mbulirayo limu liruwa? Subuhi okuwaayo sente zange zigende nga nze okuzifuna lubadde lutalo. Olya ngembu si kyangu kumenyawo muzikiti. Teri tteeka lya ddiini lyali libadde lyangu liruwa? Naye tugakola, tulina okugakola. Kati bwe tukimanya nga tutula nga tulaba ki ekyasookawo. Ekyasookawo kyekisigala kubanga kirina haqqi ya sabuku. Nze nasooka wano oyo n'alyoka nnyingirira kati yakola ki? Yavaawo. Tokkirizanga okuzika okumpi n'omuzikiti oweretera bizibu bya bwerere musajja wattu mukazi wattu. Tokkiriza ofuuka wabulabe eri abantu. Waliwo bajja okujja ku muzikiti nga tamanyi bulungi ya ddiini alina eduniya emukubye ddyo n'otamanyi najjadde ali awo ebirowoozo wegataawa. Ono ekyamuziisa wano kireka yanukuleddwa. Bwezala kibamuteeka wano ng'ajja ng'ateekayo emikono. Yensonga kinabbi atugobawo awo. Ojja tataaganya abalala balina ebizibu byabwe nga tamanyi bulungi ddiini. Bwezala kibamuteeka ku muzikiti. Ateekeddwa okuba wanjawulo. Kamubuuliremu ebizibu byange. Ayinza okunoonya viza egenda mu Amerika. Wallahi basajja banzibye naga. Viirawo ddala oveewo ogende. Ajje ku muzikiti nga ziwa Allah we. Naam. Bannaaye tugenda kupoozingamukko